Kwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olunaku olwaliro mu mbuuzi ya musajja mukulu Gen. Edward Katumba Wamala. Gen. Katumba agamba nti bw'akuba ttooki mu bulamu bwe naddala ng'akyali muto, akkiriza nti ddala kituufu obulamu buno bubadde bwa kisajja ali. Wabula bw'akuba ttooki mu ebyo ebintu ebize bimutuukako mu bulamu, akkiriza nti ddala kituufu waliwo ebintu eby'omugaso ebimuggiddwako. Omu ku bakwano be abasinga era yali bestman Chris Bosa baamutira ku mabbali g'ekkubo mu 1987 nga waakayita wiikisi 2 nga baakava ku mbaga ya Katumba. Okutuuka olunaku olwaleero, Katumba agamba nti abatta mukwano gwe tebategeerekekanga, nti wabula Chris yali musajja mukkakkamu eyawangayo akaddeko okwetegereza buli nsonga yonna. Katumba agamba nti okukolagana n'omukulu ono ng'ali staff officer ku military headquarters kyamuwa omutima ogw'okwekkiririzaamu. Omulala Gen. Katumba gwayogerako gwe yafiirwa ennyo yali mukwano gwe ye Dr. Mabirizi. Ono nga yafiira mu ambush mu kitundu eky'eggulu bwe baali nga bali mu lutalo lwa Koni mu 1997. Nti ono yakubwa ebyasi bwe yali ng'ali mu kuddusa mulwadde mu ddwaliro eggulu. Dr. Mabirizi yali musajja ayagala nnyo okukola emirimu gira n'omutima gumu, nga ne bwe baabeereranga mu kaseera akazibu yakolanga butaweera. Omugenzi Gen. Nyakairima, musajja mukulu ono Edward Katumba amwogerako ng'agamba nti yamwegomba nnyo olw'engeri gye yali akolamu emirimu gye, nti era ono yeewangayo okukola emirimu n'omutima gumu, weewaawo nga yali musajja oluusi eyeesigaliza ebimu ekyamuleeteranga okubeera omuzibu okutegeera. Wabula yali musajja ateemutya era ng'awa abalala omukisa okuba nga bamuyigirako, nga kye kimu ne Katumba nga yamuyigirako bingi. Mu kaseera Gen. Edward Katumba we yabeerera Chief of Land Forces, agamba yadde nga yali junior ku Gen. wabula yamuwanga omukisa okuwulirizanga okuwabula kwe, nti era Gen. yawanga abantu be yakolanga nabo omukisa okubeera nga bamuwabula, wekyabeeranga kyetaagisizza era nga tayagala kumuwa buwi reports. Engeri gy'ali akolamu emirimu gye kyamuleetera okubeera omukulembeze ow'enjawulo, nti wabula weewaawo yali tayise mu kutendekebwa kwe kumu nga musajja mukulu ono Katumba, naye ebyo bye yakola nga mukulu w'amagye byali biraga nti ddala kituufu yali musajja agwanidde okubeera ng'aweereza. Gen. yali musajja ayagala ennyo okukola emirimu, era Katumba agamba nti teyeewuunya nnyo omukulu ono bwe baamuwa obuvunaanyizibwa obw'okkulira Ministry ya Internal Affairs okubeera ng'abamu baafuna akaseera akazibu okukola naye. Omugenzi Gen. nti yali ayagala batandike n'okukola olw'omukaaga ateekako ne Sande. Ate ku mugenzi Brigadier Nobo Mayombo, y'omu ku abo b'ofiisa abagezi be yaliko nabo, nti omugenzi Mayombo yali musajja ateemutya era nga bw'aba asimbye essira ku nsonga ye nga kiba kizibu okugimuggyako nga gy'agiwolereza akadde konna. Nti Nobo Mayombo yali muntu ow'endowooza etalina kyekubiira. Gen. Katumba agamba nti UPDF yategeezanga abantu okuvangayo boogera ensonga zaabwe awatali kwemutya, era nga kino kyayamba abantu nga Nobo Mayombo okubeera nga yebbulula n'afuuka omuntu ow'omugaso era omuweereza omulungi. Nti wabula singa amagye ga UPDF gaali gakyeyisa ng'amagye agaabeerangawo mu kusooka, nga ba junior officers bagoberera bugoberezi biragiro by'abakulu, kyali badde kiseera kizibu eri Mayombo ono okubeera nga yebbulula. Nti embeera eno ey'okukolagana n'okubeera nga ba officers babeera bayiiya erina akalandira gy'eva nga lwe lutalo olw'ensiko. Nti mu nsiko buli muntu yabeeranga n'ekintu eky'enjawulo kye yateekanga ku mmeeza okusobozesa okuyamba struggle. Ng'era ebiseera ebyo enkola eyo gye baakolamu ye yaleeteranga ba officers abatali bamu okubeera abayiiya era abatetenkanya. Enkola efaanana bw'eti ereetera abantu ssekinnoomu okubeera nga baleeta endowooza empya, teekako n'okubeera abayiiya buli kadde nga tebalabiddwa ng'abantu abagyeemu. Nga kino kiyamba abantu ssekinnoomu teekako n'organizations ze babeera bakolamu. Gen. Katumba agamba nti ekintu abantu kye balina okutegeera nti buli lwe wabeerawo omuntu afa, abantu bagezaako okubeera ng'okufa okwo bakuteekako ebibuuzo bingi ebiteetaagisa. Nti abantu be bavaayo ne boogera ku mugenzi
bireetera abafamire y'omugenzi okutandika okulowooza nti gavumenti oba oliawo erina omukono mu kufa kw'omuntu waabwe. Gavumenti ne bw'eba ekoze kyonna ekyetaagisa okuyamba famire eyo. Nti kyewuunyisa nnyo. Olina ekizibu ky'amagini, emikisa gyo gyesibye, bizinensi tezitambula, Sheikh Saddam ow'ejjinja ku Nile, wali okusomera dduwa obeere ng'osumululwa. Ku lw'omutonzi waffe asobola okukolerako wonna w'oli. Osobola okumufuna ng'oyita ku nnamba zino wammanga. Yita ku nooti 755 23 67 91 oba nooti 785 897 686. Weewale okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Camcare ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku nooti 772 421 235 ne nooti 7 221 235 oba ku www.ropafree.com. Nti kyewuunyisa nnyo okubeera nti abantu abavaayo ne boogera ebitaliiko mutwe n'amagulu babeera tebalowooza ku bulabe bwe batuuse eri famire y'omugenzi. Musajja mukulu General Edward Katumba Wamala agamba nti olugendo lwe okutuuka okubeera omukulembeze w'amagye mwalimu amasomo mangi ge yayigirako. Era ng'ono yatandikira mu kitundu eky'Ekalamoja ewaali nga tewali bikozesebwa bimala. Twabula okugumiikiriza kwe n'okubeera omuntu omuwulize yali alina essuubi nti oba oliawo ennaku ennungi zirijja mu maaso. Ono ng'amaliriza koosi y'obwakadeeti agamba nti yagenda n'asoma Platoon Commander koosi nga muno mwalimu n'okukulembera abantu 32 nga koosi eno yamala emyezi egyali giwerera ddala 6. Nga koosi zino ebbiri okuziyita bintu bibiri ebyali bisinga okuteekebwako essira omuli fizikalite y'omuntu teekako ne mentalite. Nti wabula Uganda naye eri mu nteekateeka okulaba nga sisitimu y'ebyenjigiriza mu militale efaananako n'ezo eziriwo mu East Africa. Nti mu sisitimu eno empya omuntu bw'amala siniya ey'omukaaga agenda n'asomayo emyaka emirala 3. Bw'amaliriza emyaka egyo 3 afuluma second lieutenant nga alina ne bachelor's degree. Ono ng'amaze okusoma koosi ewa Platoon Commander baamulaba ng'asobolera ddala okubeera instructor bamuyita omusomesa. Bwe batyo baamusindika ejjinja okubeera ng'atendekebwa obusomesa nga kw'otadde n'okukola koosi ewa Company Commander. Company eyogerwako mu magye ebiramu abantu abali eyo mu 145. Era ng'ono bw'atyo yasobola okubeera ng'atandika okukola emirimu gye gy'obwa instructor ku Jinja School of Infantry mu 1983. Mu kaseera kano omusajja mukulu ono yali ali ku rank ey'obwa captain wabula ng'oluvannyuma lw'olutalo ono yasuumusibwa n'aweebwa rank ey'obwa major. Ku rank ey'obwa major ofiisa yina aba asobola okuweereza nga second in command wa battalion. Era nga battalion eyogerwako ebeeramu abantu abali mu 435 ng'eyinza okuva mu kampani eziwerera ddala 3 okusinziira ku bunene bw'amagye. Omukulu ono ng'avudde ejjajji e Kaduna mu ggwanga lya Nigeria yagenda maaso n'okukola emirimu gye egy'obwa commandant ku Junior Staff College. Ono mukadde kano yali ku rank ey'obwa lieutenant kano. Ekifo kino ono yakiweerezaamu okumala emyaka 2 bw'atyo n'aweebwa obuvunaanyizibwa obulala obw'okubeera mu field era nga guno gwali mulundi gwa 2. Bw'atyo musajja mukulu General Katumba Wamala baamusindika Nakasongola. General Katumba agamba nti mu militale mulimu enteekateeka ez'enjawulo omuntu mwayita okuba ng'ayongezebwa ranka ng'ezimu ku zo mwe muli okubaako koosi ez'enjawulo z'abeera asomye era nga buli koosi eriko ranka omuntu gy'aweebwa. Era nga koosi zino omuntu buli waagisoma wabeerawo obuvunaanyizibwa obupya obubeera bumuweebwa teekako eddaala ly'abeera atuukako. Nti wabula era kya mugaso nnyo okutegeera nti promotions mu magye zisinzira ku bintu ebirala bingi omuli empisa, okutendekebwa teekako n'obuvunaanyizibwa omuntu bw'abeera alina mu kukola emirimu. Nti abantu abamu abasigala ku ranka emu okumala ekiseera ekiwanvu kiyinza okubeera nga kyesigamiziddwa ku bintu eby'enjawulo
ogeza okubeera ng'okutendekebwa kwe tekwaggwa bulungi obanga empisa talina sinakindi nga n'enkola ye ey'emirimu si nnungi. Akaseera nga kayiseewo Gen. Katumba ng'alina Kasongola bamala ne bamuggyawo ne bamukyusa ne bamusindika Mbarara Secondary Division era ng'eno yagenda maaso n'okukola emirimu gye gibwa second in command. Kyokka bwe yavaayo yasindikibwa mu Arua mu operation ez'okulwanyisa West Nile Bank Front era nga mu kiseera kino omukulu ono bwe bamuwera rank ey'obwakkano bw'atyo ng'aweereza nga commandant of operations ze baali bakola. Nti omuntu ali mu operation kimuleetera okulinnya ranka mu bwangu bw'ogeraageranya ne ba staff officers. Ti ba staff officers asobola okubeera mu ranka emu okumala ekiseera ekiwanvu olw'ensonga nti obukugu bwe n'obusobozi bwe abeera talina waabwoleseza abakulu kubulaba. Nti ebiseera ebimu emirimu gyabwe gye babeera bakola gibeera tegibeetaagisa kukakaalukana nnyo ogeraageranya n'abo abali mu operations. Nti embeera efaanana bw'eti eyinza okuleetera ofiisi ogeza nga dokita okubeera ku ranka emu ey'obwa meeja n'obutagisukka. Nti kyokka ate bo ba field officers obukugu bwabwe n'obusobozi babeera bali mu kubulaga nga kino kye kibaleetera okubeera nga balinyisibwa amadaala mu bwangu. Nti mu kaseera musajja mukulu ne bamuweera obuvunaanyizibwa mu kitundu ekya Arua bw'atyo yakulemberamu operation y'okulwanyisa abakulu bano aba West Nile Bank Front era nga wano baamwongeza ranka n'afuuka brigadier mu 1999. Musajja mukulu n'agamba nti buli mwaka bakomanda baweebwa obuvunaanyizibwa obw'okubeera nga beekennenya ba junior officers babakoleko recommendations n'okubeera nga babaaseesinga okulaba obanga ddala kituufu kalya zaabwe zeeyongeddeko. Era nga mu nkola efaanana bw'eti musajja mukulu no Katumba mwe yayita okubeera ng'alondebwa n'ateekebwateekebwa okubeera omukulembeze ate era field commander. Omukulu n'agamba nti okubeera instructor oba omusomesa kyamuyamba nnyo okubeera ng'akula olw'ensonga nti ye sira teyaliteeka kusomesa busomesa wabula nga by'asomesa afuba okulaba nga naye abiteeka mu nkola ekintu ekyamuyamba okubeera nga naye obukugu abeera nabwo. Mu 1999 Gen. Katumba ng'afuuse brigadier yafuna omukisa okugenda okusoma koosi y'okutema empenda oba gite strategic course ng'agisomera ku War College mu ggwanga lya America. Mu 2001 omukulu ono era baamwongera ranka n'afuuka Major General nga mu kaseera kano baamuwa obuvunaanyizibwa obw'okuba ng'aweereza mu kitongole kya poliisi. Mu kiseera ng'ali mu poliisi yali ku ranka ey'obwa Inspector General. Tiwabula ng'abantu balina okukimanya nti mu byafaayo bya Uganda akaseera akaaliwo ng'abantu ba bulijjo baba civilian nabo basobola okuweereza mu kifo ekyo eky'obwa Inspector General of Police. Mu 2005 omukulu ono obuvunaanyizibwa bw'okukulira ekitongole kya poliisi baabumuggyako era bwe batyo ne bamuzza mu magye. Ngono bwe yadda mu magye baamwongera ranka n'afuuka Lieutenant General. Gen. Katumba agamba nti mu magye omuntu okusoma koosi agikola n'ekigendererwa. Nti ekyokulabirako koosi gye yagenda maaso n'okumaliriza ku War College yamuwa obukugu mu kutema empenda era nga obukugu buno bwali bumusobozesa okukola mu bifo ebitali bimu nga ne bw'aba afuusa ambasada ekifo ekyasobola okukiweerezaamu bulungi. Gen. Katumba agamba nti omusaala ateekako n'okutendekebwa si bye byokka bye yafuna wabula nga yaweebwa n'emidaali egy'enjawulo egyali gimusiima emirimu gye yakola. Egimu ku midaali gye yafuna mulimu ogwa EU Medal gwe yafuna mu 2009 nga baali bamwebaza kulwanirira ddembe mu Somalia. Mu 2016 yafuna omudaali okuva mu Bufalansa nga guno gwe gumu ku midaali egikyasinze okubeera egy'amaanyi mu Bufalansa era nga nagwo gwali gumusiima kulwanirira mirembe. Mu 2015 era yafuna omudaali okuva mu Amerika nga nagwo gwali gumusiima kulwanirira ddembe. Ono yafuna ne Rwenzori Medal omudaali oguweebwa ow'amagye mu UPDF alaze obuvumu. Kuno agattako omudaali gwe yafuna nga Uganda ejja kuzza okuweza emyaka 5 egy'ameefuga nga bamusiima bye yali akoledde eggwanga. Gen. Katumba era yafuna n'omudaali okuva mu kitongole kya poliisi ogumusiima emirimu gye yakola mu kitongole ekyo. Gen. Katumba agamba nti emidaali gino teekako n'ebirala bye yafuna si bibye ng'omuntu wabula
kamu ku bubonero obwongera okusikiriza abantu abalala okubeera nga nabo bakola bulungi okuweereza eggwanga lino mu biseera eby'omu maaso era nga biraga n'okulaga okwewaayo kwe yakola okubeera ng'alwanirira eddembe. Nti okufuna okusiimibwa okuweebwa emidaali okuva mu nsi nga Amerika ne Bufaransa si kintu kya buli omu era nga batono nnyo wano mu Uganda abakituuseeko. Tuwabula kubeera kusiima n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu olw'okubeera nga beewaayo kulwanirira emirembe so si mu Uganda mwokka oba East Africa wabula mu nsi yonna. Gino Katumba agamba nti obuwanguzi mu lutalo kyesigamizibwa ku bintu ebiwerako nti era nga oluvannyuma lw'okuwangula olutalo kibeera tekikakasa nti obuwanguzi obwo bugenda kuteekawo emirembe naddala olutalo olubeera lulwaniddwako ensi ez'enjawulo ate zitwalibwa okubeera nti z'amaanyi. Ti UPDF okutuuka ku buwanguzi mu Somalia byali ebintu bingi nnyo bye baakola okulaba nga batuuka ku buwanguzi obwo era ng'ekimu ku bintu ebikulu bye baasimbako essira kwe kuteeka ekitiibwa mu bannansi ba Somalia. Era nga Katumba akkiriza nti bannabyafaayo bali badde batunuulira nnyo engeri UPDF gye yakolamu okubeera ng'ezza emirembe mu nsi eyo kubanga kintu kya mugaso nnyo era ng'ensi ez'enjawulo mu nsi yonna zeesaanye okuba nga zikitunuulira nga kisobolera ddala okukola. Ekyenjawulo UPDF kye yakola musajja mukulu ono Katumba nga ye komanda w'amagye g'oku ttaka agamba nti baateekateeka okulaba nga bazza emirembe mu Somalia era nga baasooka kwekenneenya neeyisa ateekako n'embeera z'abannansi. Era bw'etyo UPDF n'egenda wabula nga teyagenda kukuuma mirembe nga yali egenze kulaba ng'emirembe giteekebwa mu nkola. Ekirala kye baakola kwe kulaba nga bannansi ba Somalia bakitegeera nti UPDF egenze kubayambako so si kubanyigiriza bunyigiriza. Era nga UPDF ebimu ku ebyo bye yakola kwe kubeera ng'ebifo eby'obujjanjabi baafuba okulaba nga babigabana ne bannansi. Nti ekintu kino amagye mangi agali gagenzeyo gali tegakikkiriza kalibeera eggye lya kibiina ky'amawanga amagatte UN. Nti ebiseera bingi bano baabalabula nti tebagenda kumalako n'enkola eyo wabula baalemerako era okukkakkana nga UPDF ewangudde olw'ensonga nti baali balina bwe bakigezezzaako era ne kikola. Bano okuggulawo enzigi okubeera ng'abantu ba bulijjo bagenda ne bagabana nabo ebikozesebwa naddala eby'obujjanjabi kyali kibateeka mu katyabaga naye nga tebalina kyakkola. Nti aba Al-Shabaab kyali kyangu nnyo okubeera nga beefuula ng'abantu ba bulijjo abalwadde abazze okufuna obujjanjabi ne babatuusaako obulabe. Gino Katumba agamba nti bwe baali mu kaseera ak'okujjanjaba abantu tayinza kwerabira Dr. Oiko. Dr. Oiko yali akulembera ttiimu ey'abasawo yamuweereza obubaka ng'amugamba nti sa tufunye abalwadde bangi kaakati kyekiseera okutandika okubajjanjaba. Gino Katumba yamwanukula ng'amugamba nti Oiko togenda kusobola olw'ensonga nti sisitimu y'ebyobulamu mu Somalia yafa era n'amutegeeza nti eddagala eririwo ttono ly'abalwanyi bokka agenda kukola atya okubeera ng'aligabanyaamu. Dr. Oiko yamuddamu ng'amubuuza. Divine Joy Stores Limited brings you organic sugarcane jaggery, a natural sweetener made from raw sugarcane without any other additives. It is enriched with aroma and nutrients beneficial to a child, an adult, the sick, and normal individuals who intend to prevent chronic diseases. However, it can be used by diabetics undergoing sugar craving in small amounts. Find the product in all supermarkets surrounding Uganda as well on Jumia. For more information or you are a wholesale trader, please call or WhatsApp us on 0708 821 039 or 0782 389 068. Dr. Oiko yamuddamu ng'amubuuza oli wala mu nkumi na nkumi za miles ate nze ng'omusawo olowooza kiyinza kumpisa kiti okusindika omwana ali mu mbeera embi agenda afiira eyo nti era ekyo bwe nkikola kigenda kunnuma obulamu bwange bwonna ng'akimanyi nti orozi zisobolera ddala okuyamba. Gino Katumba yamuddamu ng'amugamba nti Dokita oli ku lulwo era awo we tuyimiridde kati gwe kola okusalawo okukwo kw'onoolaba nga kujjaawo. Ekikolwa eky'okugulawo enzigi ne bagabana obujjanjabi obwaliwo obutono kyakyusa bannansi b'eggwanga erya Somalia. Era mu kaseera nga UPDF yakatuuka mu ggwanga lino kolera yali abaluseewo
Katumba ajjukira nti waliwo omusajja omukulu eyali asuuliddwa wabweru wa fensi yaabwe afiire awo. Nti abasawo baamulondayo ne bamutwala okumujjanjaba era bwe yakuba ku matu n'atambula okufuluma fensi. Abantu abaali ebweru badduka nga balowooza nti gwali muzimu olw'ensonga nti baali tebalina ssuubi nti ono ayinza okudda engulu. Nti ebikolwa ebifaanana bwe bityo yadde byali bitono byatuukira ddala ku mitima gya bannansi b'eggwanga erya Somalia ne bakakasa nti eggye lya UPDF lyali lya njawulo okwaga amagye agaali gaabasookayo. Bano tebaakoma okwo nti n'emmere gye baalinanga baagigabananga n'abo abali nti n'emmere gye baalinanga mu ddwaliro baagigabananga nabo. Nti ne bwe baabeereranga mu kulwana okw'amaanyi wakati w'abalabe nabo, abalabe baabwe abaabeeranga bafunye ebisago baabajjangayo ne babawa obujjanjabi. Kali kaseera kazibu nnyo bannansi ba Somalia okukkiriza nti ddala kituufu omulabe wo ate asobola okuwa obujjanjabi. Nti eno y'enkola y'amagye ga UPDF bw'ekola emirimu gyayo okwongera okulaba ng'eteekawo embeera ey'obumu n'okukuuma emirembe. Gino Katumba agamba nti ku makya baagendanga ne balwana, olwo emmundu nga bw'esirika bagenda ne baggyayo abalabe baabwe abaabeeranga bafunye ebisago ne babajjanjaba. Ekikolwa ekirala UPDF kyekola okubeera nga babeera bumu y'enkola ey'amadiini okubeera nti baagigoba mu zi balakisi. Ekibuuzo kizze kyebuuzibwa ku neeyisa y'enzikiriza ezitali zimu era nga ensonga lwaki baazigoba mu zi balakisi. Nti ebbanga ddene kaakati enzikiriza abantu baagifuula emu ku nkola mwe bajja ssente nga kituusiza n'abantu okutandikawo enzikiriza ez'ekigwagwa ezitagenda maaso na kukkiriza abantu kubeera nga bafuna obujjanjabi obw'ekikugu tuteekako n'ebintu eby'enjawulo. Mu balakisi ekintu ekyogera ku muntu ye yunifoomu y'amagye era nga bakola kyonna ekyetaagisa okubeera nga abamagye bano babeera bumu kubanga kye kibakuuma ne babeera nga tewali muntu yenna ava ku mulamwa. Nti wabula kya mugaso nnyo okutegeera nti abamagye bwe babeera nga bali wabweru wa balakisi tewali n'omu gwe bagaana kubeera ng'asinza mu ddiini gy'ayagala.